Webala okubeera ng'okyekuumidde ku mukutu nate olunaku olwaleero nga bulijjo enkola yaffe bweba akalagaane tekajja buli katukomyewo nate neekolera itongwa era nga mukadde kano twagala tubeere nga tumulungula ebyo ebitambudde mu ggwanga nga bulijjo bwe tukikola neekolera itongwa nga tuneeyongerayo. Munywanyi buuza kuba tulaba. Abalabi baffe abalungi enze yeekolera itongwa mwebale kwekuumira ku mukutu. Weewaawo amawulire agamu kugabuutikidde internet mwe muli ag'omukyala Kuluthum Nabunnya ne bbaawe Akram gwe babadde baakagattigano baakawoowebwa ebbanga eritali ddene gye buvuddeko oluvannyuma lwa Sheikh Nuhu Batte okubeera nga Mukama yamujjulula. Bingi nnyo ebibadde byogerebwa mu kabanga kano okuva Sheikh Nuhu Batte lwe yafa era nga waaliwo entalo nnyingi nnyo maka ge olw'omukyala ono Kuluthum Nabunnya. Olwaleero twalabye akatambi nga Akram akaaba nga wakayita ebbanga ttono nnyo nga yakamuwoowa yavuddeyo mu katambi nga akaaba ng'agamba nti Kuluthum wange waali nnyambe bambi n'olinnya ku kyawakati mu lugendo lw'oyagala okulabika ng'oyolekera. Kino okiraba otya yeekolera? Ekisooka njagala okusooka okusabira Sheikh Muzaata Batte. Weewaawo. Allah amuwummuze mirembe. Naye wane waffe mu Buganda oba mu bika bya Buganda oba mu bika ewamu twalina nga amannya ge tutabbula. Weewaawo. Ng'amannya ago tegabbulwa olw'obuzito bwago. Weewaawo. Tuyinza okuba twalina jjajja nga mulwanyi kati ate gwe ne bakubbulamu erinnya ng'oli mubbi. Tuyinza okuba twalina jjajja nga wakisa ate gwe ne bakubbulamu erinnya ng'oli wa ttima. Tuyinza okuba twalina jjajja nga muntu mulamu naye ng'ate gwe atutte erinnya lye oli muntu mufu. Kati wabaawo amannya mu bika agarisavingibwa go nga tegakwatwako olw'obunene bwago mu kika olw'ebyo bye gaakola mu kika nga bakiraba nti mu butuufu tukyayinza okukola ensobi erinnya lino ne tulibbula oba ne tulizuukiza ono n'alitambuliramu bubi kikyentegeeza mu kyo. Buli lw'obeeranga n'erinnya ly'omuntu omuzira buli lw'obeeranga n'erinnya ly'omuntu ow'amaanyi oba buli lw'oba n'akakwate ku muzira sigala ng'otambulira mu bigere ebyo oba sigala ng'otambulira mu bigere nga bwe waliwo. Kubanga olunaku olwaleero ati kino gwe kyoli mu kwogerako tokyogerako ku lwakiramu kubanga nsi yaleeta tokyogerako ku lwa Kuluthum mwana waani okyogerako ku lwa Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Kati naalisabye mulamu waffe oyo kuba Sheikh Muzaata ali yeddira njovu nange neddira njovu kati kamuyite maama kuba Muzaata yali myaka gya taata. Kati maama wange oyo byonna yali bikoze neyeewojjoola yalikoze byonna naye at least n'asigazaamu ka respect olw'erinnya lyakongojja. Kiriza obagaana Kuluthum talina linnya kiriza obagaana ono Majinuwe gwe yawasa talina linnya erinnya eririwo ya Sheikh Muzaata era n'abaanikati bwe bayogera bagamba nnamwandu waani wa Sheikh Muzaata. Kati mbadde nsaba omukyalo oyo atandike okweyisanga mukyala Sheikh Muzaata oba asobola okweyisanga nnamwandu wa Muzaata kubanga erinnya lyatambuliramu erinnya eryamwawulizaako ku maanyi g'alina leero bannange lyali ddene nnyo nga si kirungi yadde n'akatono kulikoleramu byakwewojjoola. Lwaki ŋŋamba nti mwewojjoozi? Mukyala wa Muzaata essaawa eno asiiga ekifaananyi nti Sheikh yali yawasa malaaya. Ekyo njagala nkibategeeze bannayuganda muka Muzaata ekifaananyi kyali mu kusiiga leero bakiyita Sheikh yali yawasa malaaya. Bwe tomulaba ku TV bannanga Akram nze mbadde ngakungulira iPhone ennimi yazikyusakyusa dda ffe yatusobera. Oluganda takyalwogera mu Luganda alwogerera mu lulimi lwe tuyita olw'omwewojjoolo. Yatondawo olulimi baluyita kwewojjoola. Kati Oluganda alwogerera mu lulimi olw'okwewojjoola ate ng'abeewojjoola batera kuba bannakiganda abeeryamu. Bamalaaya tokubye nnyo omwami yansiimako amaaso abannange omwami yaŋŋaanye obitegera ebintu ebyo olaba okaabira mubikire kati olwakutukiddemu kikyamu nnyo ebigere byatambulamu bikyamu binene nnyo. Mukyala wa Muzaata olwaleero naali musuubidde muziddaawa kusomesa bakyala banne muziddaarasa kusomesa bakyala banne muzikyalite. Mukyala Muzaata naali musuubidde ku Salaamu TV Voice of Africa, ku Birale FM, ku Pearl of Africa, programu ez'obusiraamu nga musaale nnyo naye omusanga mu anikati naye teweerabira anikati amawulire agaliyo gandiga erinnyidde sabbuuni gandiga erinnyidde sabbuuni embizzi erinnyidde nti
Chameleon yalwanidde mu bbaala. Programu yaffe eno eri sponsored by Nairo Special. Kati muka Muzaata mukyala Seeka nga yagenze okukuba obulango bwaki obw'omwenge. Mukyala Muzaata tomulabangako ku Biraala FM wadde ku Paala FM yadde ku TV nti Salamu TV nti ayogera ku nsonga y'obusiraamu. Kati opiniyoni ze zadda ku Chameleon alwanidde mu bbaala. Ate era ye ng'omuntu ne bw'alabikiramu mu mawulire alabikiramu mu bintu weebityo eby'ekigega. Wagambye mbu yasooka n'akola ekikyamu okufumbirwa n'ebirala nga batukyali mu maziga. No, Sheyi yali tagenda kumera. Yali tadda. Tetwamusimba nga biziyanjaalo. Sheyi yali agenze ng'akoze eki? Agendedde. Ng'agenze ng'ate n'ennaku ezimukkiriza mu Busiraamu ne mu Buganda okukungubagira bbaawe. Ne mu Buganda zaali tezinnaba kuba mu Buganda lumbe lwe lumala okukola ki? Okuggwa. Naye mu Busiraamu bo bwali bumutadde okufuna obufumbo obupya kubanga n'okwendeguza si kirungi mu Busiraamu tukiyita zina. Nti omukyalo oyo aba kudeetinga bantu banjawulo nga Sheyi mazoffa kireza ali akola kikyamu kwe kusalawo okulaga musajja we oba n'amwanjula yonna gye yamwanjula n'okumuwa ne bakola ki? So ekyokufumbirwa kwa Kuluthum tekyali badde kikulu gye naye ofumbiddwani yekolera bw'oba lindako mwana wange ow'obulinzi tosobola olaba Sudimaani eyali maneja wa Enred Tigani yava mu Amerika ng'emulemi n'agenda e Juba biba tebibalansinga nti buli lw'ova ku nnyama waakirirya nkoko naye bw'ova ku nnyama n'odda ku ntula kiba kikyamu. Bw'oba obadde n'omusajja nga Sheyi Muzaata olina kutambulira mu bigere ebyo byaba Sheyi. Olina okufuna Sheyi oba nga ajaaja mu kitiibwa kya Muzaata kye tugamba nti atalina sirya nnyama lye ebyenda waalifunye omuntu asikaasikako ku kifaananyi kyani kya Sheyi Muzaata ne bwe yali badde mutono naye nga alina obusiraamu nga Sheyi Muzaata bwe yabulina ng'alina ennwanirya y'obusiraamu nga Sheyi Muzaata bwe yagirina ng'alina eddoboozi kwegamba otwala ekikola ki okuggyako nga wali tomwagala nga Sheyi yakuvumbagiriza oli kawala kato naye nga naye buli we wamutunulangako ng'owulira ekikyamu munda nti olaba envi zikoze eki ng'essaawa eno oli mu kugoba birooto byo nga wali oyagala socialite ng'ate luli walina Sheyi nga Rema bwe yali ayagala dokita nja kubeera mukyala dokita bw'anaabanga dokita paka lwe yagoba ebiki ebirooto bye okuggyako nga n'ono yali agoba ki birooto bye naye nga oyo bw'omutunuulira mu bigere bya Muzaata awewukira mulaatiri tasaanidde ku replacingani Muzaata. First of all, Akram gw'ogamba Akram alinga aliko akabanzi muto bw'omwetegereza ennyo nawulira yagamba mbwalayika amaginu nze ndabaga amaginu sijja ekyo kikulimba wallahi ya Mungu gwe munnayuganda alaba vidiyo eno bwe mba nzivodde neetonza omulundi ogusooka naye gwe bwe weetegereza Akiramu ne weetegereza ne bbaawo olaba Akiramu ali nnomo mugeraageranye ne bbaawo gwe tolabanga amaginu Sheyi Muzaata abeere replaced by Zonto naye yeekolera nga tetunnabagenda wala nga ne Sheyi bate tannaba kufa yavaayokko mu miidiya ng'ali ku kituuti ng'alaga nti omukyalo ono yayinamu kalyeri. Awo omukyala ekisooka kya byonna ye nga y'omulaba layini mwe baali bamuvugira Sheyi si gye yali akola ki era okuva kwa Sheyi kumuyambye nnyo okutuukiriza ebirooto bye olwatu okugwa mu layini kuba luli yali akukuta buki omukyala yali ayagala kubeera nga Bad Black mukyala wa Sheyi Muzaata yali ayagala nnyo ebya socialite kyentegeeza sigambye nti yali ayagala kubeera malaaya nange yali ayagala kubeera socialite ba Judith Adi bazali kati gwe omukuumidde mu ddaawo omukuumidde mu kwebikkirira kubanga Sheyi we yavaayo olw'okuba ky'okwebikkirira yali nnono ng'emuyingidde era at least yafunzafunzaako ata yazza abadde ayambala essaawa eno bw'ayambala olaba ebbina maapu y'ebbina ogiraba n'olaba nti empala esalidde wano so ng'era sitiiru mu Busiraamu ekyo kiki kive oba okunamye bano balowooza nti okukunama kwe kulaga ebisambi kwe kulaga ti n'okundaga obulaza akatiba ka maapu yo weeyitira akatiba k'ebbina we kayitira kikyamu era kiki kive kati mukyala wa Sheyi Muzaata bate aliko agoba biki birooto bye naye ebirooto byabwe byagoba nga byalimu eyo layini bituukiridde kubanga buli kimu kumpi kiwaddeyo kyakola abikoze byonna ekirala obadde ogamba obadde bakaaba nze n'okuwa obuwitayimu yange
ndisikasinge ku bantu ababiri abatali waffe my discussion kikyamu omu namyewojjoolo omulala majinu fe abalalu ku kyalo tetwabanyumyangako nga beekola byonna bye baagala ne badda eka so sirina budde munyumya yekolera nga bw'ogambye mu ntandikwa tetunyumya ku bano lwakuba tubamanyi nnyo naye ekitiibwa mwe batambulira lwaki nso sikumenyeramenyera eno gye mpunzikidde ne nkulaga nti singa si kiri naalibadde sirina budde bwe badisikaasingako naye nga basiraamu musabire nnyo Sheina Muzaata bate yali musajja nnyo okuuma omuntu oyo ebbanga lyamukuumira weewaawo naalime wagonda atera nannyuka katufundikirire wano okujjako nga yeekolero olina kyogattako tuddiŋŋane mu vidiyo yaffe eddako mbere bulungi mweraba